Kyokubiri, yes sir doctor, oleese ebizibu. Tuli mu campaign, yes. Yeah. Naye ate nze size oba ngambe ntya kale kanzikiriza nti tuli mu biseera bya campaign. Kuba nze bwe mbanga nze ngaagoberera mukulwani bamuyitaga Mukama. Yes sir. Yes sir. Tannaba kulangirira nti tugenze mu campaign. Tannaba kukirangirira. Owa NRM ye yalangirira. Abo balimu beetegeka. Bakola ki? Beetegeka bwetegesi basobole okugenda mu ki mu biseera ebya campaign biri byennyini. Naye eno bali mu nju yaabwe mwe bakolera bye bakola. Naye kale katukkiriziganye nti tuli mu biseera bya kalulu. Kyensooka okubeera nti nkubiriza abantu bonna abali mu kalulu ako, buli omu agezeeko nga bw'asobola agamba abantu be bakuume emirembe. Kyensookerako kandidate gezaako okulaba nti abantu bo ba mirembe, baleme mu kudda mu ki mu kulwanagana, muleme kuleetawo bulabe wakati w'abantu be mukoze eki be mutaddewo nti nno be bagenda okubalonda oba abagenda okubalonda. Twewale nnyo okuteekawo wakati waffe enkonko oba okubeera nti tuteekawo emisanvu nti ono situkolagana ono tukola bwe tuti. Abalonzi bonna gye bali kati wano ng'ewaffe Enkoma oba Embaale, wano Embaale, Enkoma, Northern Division, alright? Yes sir. Abalonzi bonna we bali bamanye nti bagenda kusigalawo, teri agenda kusenguka olw'okuba kuki kulonda. Bwe baba nga bagenda kusigala buli omu waali, kyekijja kukola makulu Amiri kumpitako n'onvuma oba n'ompandulira amalusu oba n'ogula akacupa k'amazzi n'okanjiira oba n'okola kyonna ky'oba okoze ng'ate eka wali tuli baliraanwa. Tujja kuba tutaddewo okulwanagana, okuyombagana, okutasaana. Kuba kandidate bwe tunaamala omulonda ye ng'ate atambula ng'agenda. Yes. Ayinza n'obutaddayo kulabikako mu kitundu kyaffe okuggyako ate nga waliwo akalulu akalala. Kituufu. Naye nze naawe tugenda kusigala nga tuli ffenna era nga tusisinkana emirundi n'emirundi. Kati okubeera nga twevuma, twekuba, tukola tutya, mukwano gwange tekijja kukuyamba. N'olwekyo tukuume emirembe, tubeere ba mirembe, tubeere nga tulindirira ebinaddirira. Eyo ensonga ennamba emu. Ekyokubiri, njagala bonna bonna abali mu kulondebwa, abali mu by'okulonda, kino nakyo bakimanye. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba, ndowooza aya oba ya 25 mu suratu Ali Imran oba 26 bwe zityawo. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Eyo oba oli musiraamu oba toli musiraamu naye kasita obeera ng'oli muntu owangaala ne banno, njagala ogiwulirize bulungi nnyo. Allah atugamba nti ye nannyini buyinza. Ye nannyini ki? Buyinza. Obuyinza obwo agabirako gw'aba ayagadde era abukwasa oyo yenna yenna gw'aba ayagadde. Right? Yes, sir. Ate n'abujja ku muntu yenna era gw'aba akuggyako n'akuwa. Kitegeeza nti mu Busiraamu tukkiriza ti Allah yagaba obuki obukulembeze. Ate era ne mu njogera eyaffe eya bulijjo tugaa teriyo obukulu butava wa Katonda. Kati kyenjagalamu nti Allah yategeka dda ebibye kuba si bipya. Tebijjaawo nti aba NRM bategese okulonda, aba NUP bategese okulonda, aba FDC oba ani yenna nti bakoze eki? Bataddewo okulonda. Si Allah si lwasalawo. Yasalawo dda emyaka n'emyaka ani agenda okubeera nti abeera omukulembeze alondebwa, agenda okubeera nti yagenda okukola ki? Okukulembera mu kifo kino. Kati kyo bw'obanga kiyingiza mu bwongo obwo nti ye Allah yawandiika dda ani agenda okutukulembera, n'okikakasa n'okiyingiza mu bwongo obwo, gwe wano gezaako olabe chansi yo efaanana etya. Gwe gwe yalonda oba yalonda muntu mulala? Kiba kitegeeza nti bwe tumala okulonda, nze katugambe mbadde naawe nga tuyimiriddewo n'ompangula, ate tebufuuka bukyayi oba bulabe. Tuyina kubeera nga tusigalawo nga tuli fembi, kubanga era still tugenda kuwangaala ffenna. Ebintu byonna ebyetaagisa okukola tujja kubeera nga tubikola fyonna. Ye Allah yawandiika dda mu bitabo bye ani agenda okubeera memba wa parliament muki mu Northern Division. Kiri kyongambye nti abasiraamu bangi abayimiriddewo n'abatali basiraamu bangi abakoze eki? Abayimiriddewo. Ye Allah amanyi ani agenda okuwangula akalulu ako. Naye ffe tugezaako bugeza nga nti kagezeeko chansi yange ndabe. Kati bwe bimala okuvaayo wano wenjagala wano kola kyonna ky'osobola, kampeyini gw'osobola, ani naye bwe bimala okuvaayo nti bakuwangudde, ate tokola ki? Todda mu kulwanagana, mu kuyomba, mu kukola kutyani. Kkiriza nti bampangudde nti ye kale Allah bw'ayagadde tutambulira awo. Singa tunaaba tukisobola ekyo ne tukiyingiza mu birowoozo byaffe, tujja kuba twesiimye. Sheikh Kiki yaleetawo eŋŋombo. Buli muntu yenna gy'akola ki? Gy'amanyi, gy'atambulirako era gy'atambuza. Mutonzi waffe yakola ki? Yasalawo. Ate era yasalawo dda, amanyi na biki byonna. N'olwekyo tukole ki? Tutambule nga tusigale nga tuli baaluganda. Kati kikyo mbuuzizza, sisuubira nti waliwo eyayimiriddewo nti lwa shahada oba si shahada. Buli omu yayimiriddewo nga ki? Nga ye. N'olwekyo buli omu alondebwe nga ye.
buli omu alondebwe nga ki nga ye nga ye tetujja kuleetamu kino nakiri naani biki gundi mulungi si mulungi ate nali mwe abalonzi mwana wati obusiraamu kyebubeeredde obulungi ennyo obusiraamu oyogedde awo nti no kampeyini tetuyinaamu kampeyini mwana watu obusiraamu singa tuba tutambulira ku nkola ya busiraamu kati singa twalondedda nebiggwa n'okuggwa nga tewaliwo naki nakuyomba oba okugira nti ate katumale okudda wano twogereyo wali twogerere wali tukole kubanga abatuuze bennyini baali bajja bagamba nti naggwere yasinga tugende naye nga biggwa kyoyo gwe tuba tugenda naye naye bino ebyokudda wano okumala okudda mu kweyogerako wabaddewo nakani kampeyini gwe baadde bataddewo owawamu tangodoye wa Richard Oye naye alabika teyakoze kubanga abantu tubalaba bakola kampeyini zezaki individually ate ne ku TV bw'obanga otuddeko owulirira ddala nti ebyo tebyagize simanyi teriyo facilitation simanyi eriyo teriyo kiki teriyo biki naye nga kyenjagalamu buli omu yeesimbyewo nga ye tumutunulemu nga ye tulabe ebirungi byayinza okutuleetera tulabe byayinza otufiiriza tugendera ate naddala kati engeri gye kali nti kalulu siki kalulu kali kennyini kuba olwaleero ne bwe banakuwa obwa fulaga beara laze kimenye nti oyiseemu otandika kubanga abantu bangi nnyo tubalabye ne bafuuka bafulaga bearers naye at the end ne babawangula therefore tugende nga bwe tuti wallahu alam. Islamic Media Qibla Islamic Media